This as the Minister of State for Agriculture Vicent Ssempijja toured government agriculture interventions in Kigezi sub-region. He noticed responsiveness and hard work by the leaders as an attribute to the successful component in the successful farming in the region. Programu za Gavumenti mu Kigezi zijja kutambula bulungi. Nina obukakafu. Tujja kwongeramu omulimo gw'okwogera n'abalimi abasigadde bonna wansi. Abakyalimu okutya, abakyalimu okweraliikirira nti oba oli awo katumale okulaba. Twagala okwogera nabo bayingire n'amaanyi mu kintu kino. Ssempijja commends leaders' commitment and urged small farmers to emulate them. Gavumenti bw'eteekamu amaanyi ate abantu ne batagiwa maanyi kireeta obuzibu. Oluusi aba planning bagamba ndoze ekyo kiganye okukola naye bwe bivaamu bwe biti then kikola. Naye nga kyenjagala okugamba nti ekisinze okubeera ekisumuluzo kyaffe mu Kigezi kwe kuba nti abakulembeze baagadde okukola. Abakulembeze mu byobufuzi, abakulembeze b'eddiini, abakulembeze abasuubuzi, osanzemu wano abantu banneekolera gyange nga bonna bawagira puroguramu eno. Moved by the Minister Trace Buchanayandi's age and involvement in the agricultural sector, he appreciated the idea being ideal for retirement age and challenged the district leaders to engage in the agriculture sector. Tiimu nnene nnyo y'abantu abaagala development bakozeemu nga bonna bwe mbabuuza tutandise okusimba. Owulidde abamu bayingidde mu yiika 8, yiika 4, yiika 5 kati abo batandise okutuyamba okusikiriza abantu okuyingira mu projekiti y'amajaani. N'emmwanyi bwe tuteekwa okuzizaawo tujja kuzizaawo. Abalimi b'omubonde nabo enteekateeka zitambula. Tukyanoonyereza okulaba nga tufuna obumonde oba oliawo obusingako okuleeta okubala. He also toured fish ponds, tea, apple, Irish potato demonstrations, pig farms and the buffer zone tea growing model on the slopes of the Bwindi Impenetrable National Park in Nkuringo that replaced the live fence to protect the community from animal vermin. Arant Tabaruka, WBS Television.